Kati tugeze ku ttaka ekisooka njagala nyina abantu bangi bensanze eyo abamu nga baagala balina okumanya kungi kwe banoonya. Waliwo bwe nasanga mu restaurant nga maze neegulira ettaka nagula ekibanja kyange salabako ku Land Road oba ku nannyini ttaka maze na mwezi sigendayo kati abulaga nti naye mu procedure mwe mbangulira ettaka biki bye nyina okugoberera kuba nyinza oba nyina akasente kange nengenda nengwa mu bantu ba property master bali abasooka ndowooza katwalo ziriyo estate property master ali company ndowooza abo ne bankuba ze bankubye njatusooke wano ku ssemateeka wa 95 yatuwa obuyinza ku ttaka si bwe kyali omanyi ebintu bingi gye twatandikire nakugambye ni Mwami Museveni yanyiiga nnyo obutawa gavumenti buyinza ku ttaka naye Mwami Museveni ettaka lyayagala si lye Karamoja si lye Kotido si lya Mwankole ettaka lyayagala liri wano waffe Buganda era Mwami Museveni afuba nnyo baminisita bonna balonda nabana bayaye be batamala emirundi Mukama Katonda be yatwala n'abatuwonya okutula nti buli omu omulimu gwe kulaga nti Buganda mu nsonga eno y'enfu naye ku square miles emitwalo 2,013 eziri mu Buganda obwakabaka bwa Buganda bumanejingako ettaka square miles 95 zokka teriwera na 1% erisigadde lyonna gavumenti ya Uganda yerimanejinga era yerikolako ebikolobero bwe twali wano lina kugamba nti Mwami Museveni bwe nali nsinzira ku Muwanga Kivumbi byali ayogera ate lw'omushana n'abijulira abahima bwe bamukyalira nga bamubuuza lwaki abaana baabwe abasiba ne bamugamba nti abaana bamwe bankola bubi nnyo bwe babba ssente nabagamba siina buzibu nabbye ssente kasita agula ettaka mu Buganda ne tukendeeza ku Baganda ettaka libalina kati Mwami Museveni wabanga ne ssente ababbi abakkiriza bazibbe azironga azibajja kuzigulamu ettaka ekyo kitegeeza ki nti gwe Matiya Sekanja kali n'ettaka ennaku n'ebizibu bijja kweyongera olabe ng'ettaka eryo liguzanze lw'omushana alina ssente azifunye eri ekyo kigenderere era ojja kusangayo basewandagi be bawadde okwogerera mubanenya nti baguze ettaka si mwe muli baguza naye teri atunda ttaka ng'alina obusobozi obulirabirirako jjo nabadde Busoga eyo aban'omwana omulwadde okulima yiika y'ebikajjo emu bweti n'ogimentaininga ogibeezaawo weetaaga $7,000,000 kati oba tolina ttaka teekako ezigula ettaka ogigule $5,000,000 n'ogatako 7 ze 10 n'emmeka 12 n'olima yiika y'ebikajjo emu mu mwaka gumu n'ogifunamu $9,000,000 ng'otaddemu 10 n'emmeka 12 n'oddamu n'obikungula omwaka oguddako n'ofuna 9 nga wataddemu 5 ogenda okufuna kye batali 5 ne investment fe abaasoma ebyenfuna kikwetaagisa emyaka 3 nga wagula buguziika y'ettaka n'oteekako leba weetaaga emyaka 3 okutandika okufuna n'ofuna $1,000,000 meka 3 mu mwaka ogwokusatu kati abaliyo kye bakola bano ababbi b'ettaka abagaga be bajja ne bapangisa siringi $7,000 buli mwaka ye n'afuna $1,000,000 meka 9 kati Mwami Museveni abaza abikola obuzibu bwe tulina nti ate mmwe abali ku bibanja by'abantu mu busiru bwammwe mugoberera aboogerera obubi bannannyini ttaka era otuuka ne ku ttaka n'osanga ab'ebibanja nga bakutta obujambiya oli n'agamba n'okugamba nti nze nagula ettaka lyange ssemateeka nnyingo ya 237 eyogera ku bwannannyini ku ttaka egamba nti ettaka mu Uganda lya bannayuganda era banaabeeranga nalyo banaabeeranga n'obwannannyini ku ttaka nga basinziira mu nkola za mirundi emeka eyogera ku liizi nti omuntu anaabanga ne liizi ku ttaka olwajja kuba nannyini w'ettaka liizi eno kati ng'eya mu Buganda osobola ogenda ku ttaka oba omuntu yenna alina ettaka ery'ekyapa ofunako liizi ey'okubiri freehold ng'ettaka lyo walifuna ezo gavumenti yezigaba ey'okusatu Mailoland n'ey'okuna customary
kasitoma leyo gyowulira mu bitundu ng'eyo mwakyoli nti ettaka lyaffe ng'ekika, Mwankole nti ettaka lyaffe ng'ab'ekika, terina bwannannyini bwaki. Ku bwannannyini mu ttaka tekuliiko we boogerera nti ow'ekibanja anaabanga n'obwannannyini ku ttaka. Kati nina omukyala mukwano gwange ye yagula kibanja nenanyini ttaka tamulaba. Kati bw'aba yagula ekibanja akatundu k'etteeka ly'ettaka aka 3.5 kwogera bwe kati singa ow'ekibanja akwata ekibanja kye Sewandagi n'akiguza Matiya Ssekanjakko nga nannyini ttaka oli tamutegeezezza, ekisooka obuguzi obwo bujja kubanga bufuba effufululu. Ekyokubiri ekiba obwannannyini ku kibanja, ekibanja tekirina bwannannyini naye kirinako security of occupancy, kwegamba olina okukibeerako olukomera olw'okukituulako nabwo ojja kuba obusudde. Ekyokusatu ekibanja ekyo kijja kuddirangaani nannyini ttaka. Ogwo nno omusango munnamateeka Mulamba agasomesa Makerere, ye mukazi w'omubaka Muwanga Kivumbi. Mukyala wa Muwanga Kivumbi yeekwata ne banne ne bagenda mu ssemateeka kooti eya ssemateeka ne bawaabira akawaayiro ako nga bagamba nti kakontana ne ssemateeka kubanga tekateeka bibonerezo bye bimu ku nannyini ttaka. Omulamuzi naawe ensala ye bulungi nnyo yafulumye na mwaka guno 2024 n'agamba nti oluganda ow'ekibanja lwayina ne nannyini ttaka lufaanagana n'omupangisa ku nnyumba za landiroodi, nti ekibagatta kimu kyokka kusasula buki renti. Ate landiroodi nawe omusasula renti etteeka limukkiriza okukugoba mu nnyumba ye ng'akuwaddeyo notisi ey'emyezi gy'omusasula. Bw'oba omusasula buli mwezi wa renti wa mwezi gumu gumu ajja kuwa mwezi gumu, bw'oba omusasula myezi 3 ajja kuwa wa myezi 3, bw'oba omusasula emyezi 6 ajja kuwa emyezi 6. Ate no baaba omu Kampala n'amateeka tebagagoberera ago bano abagagga. Sewandagi ozeemu ekibuzo ky'omukyalo akuwa ennaku 28 ayagula ekibanja kyewakiso ne nannyini ttaka n'atamulabako, obuguzi bwe bufu. Kati kikyalina okukola because ye yamala ddogula ekibanja takirina kubanga takirina. Etteeka ligambye ow'ekibanja era ffe batange bino bitu ffe twalinga tubimanyi ffe nga Bwakabaka bwa Buganda nga bw'ogula ekibanja nannyini kibanja omusajja oli simuggyako maaso akutwala ewa nannyini ttaka n'akuwa n'owaayo ki ekkanzu nannyini ttaka n'akakasa nannyini ttaka n'akakasa nti oli musenze ku ki ku ttaka lye. N'etteeka lino erya 907 ffe tetutayagala era tuwalana bwe lyajja ekyo lyakiteeka mu nkola. Bwe bw'oba wagula ekibanja kamutunuulire mumutunuulira, bw'oba wagula ekibanja ku ttaka lya Sewandagi nga Sewandagi tewamulaba era tamanyi ne ku ndagaano eyo talinaako mukono, mukwano nkusaasidde weebale nnyo wayamba ow'ekibanja okufuna ensimbi ze kubanga etteeka linnyini Mwami Museveni lyeyateekawo n'ensala y'omulamuzi mulyagonja ye yasala omulamuzi ng'ate abatteyo omusango bannamateeka abagasomesa e Makerere. Okitegedde yasala bulungi nnyo ku ekyo era nkusaasidde ezo ensimbi zo wazikwata n'oyamba ow'ekibanja ku bizibu bye era yakitereera. Kati bano balina liyo estate nga ze erugoba n'agulayo yiika 7 n'azigula n'azisalasalamu 5 ku 10 najja nanguzaako nono namuguzaako nono namuguzaako. Ye nannyini ttaka ate atali nannyini ttaka ayinza oddisalamu. Ye nannyini ttaka oye nannyini ttaka kati twogere bwakuguza alina kuwa kyapa akuwa kyapa but waliwo agula 5 ku 10 of which mu mateeka tebakuwa kyapa ekyo oba oguze eki. Amateeka gagamba ekikyamu tosobola kukozesa mateeka kukifuula kituufu. Etteeka ligambye nti okubeera n'ekyapa ekimanyiddwa kuba obwannannyini ku ttaka bubeera mu kyapa oba bwa liizi oba bwa mayiro oba bwa freehold okuggyako obwa kastomale. Tebubeera mu kyapa bubeera mu bigambo nti awo kyalo maganjo kyaffe ab'ekika ky'Embogo nga bw'owulya nti ekyalo Buwere kyaba kika kya Nkima. Kati batuula ne bagamba nti okay katusalewo ne bagenda ne baliwandiisa mu kyapa olwo bagoberera process ate endala. Waliwo n'akakiiko k'eby'ettaka katuula ne kabawa n'olukusa oluwandiisa ettaka eryo mu kyapa naye mulijja eri ku freehold manya ne mulijja ku kastomale ne mulireeta ku Mailoland ne lifuuka ekyo.
kati abatabirina ebyo bali ku byabwe banyumya bunyumya. Era wano bwoba wagula ekyapa nga kiri bwoba wagula ettaka nga liri wansi wa 5 ku 10 yes decimal 11 wali onyumyamu bunyumya tolina bwannannyini tolina awo tewali bwannannyini. Era nze nkulaba nga wali ku bibyo sente wazizanyira mu buzanyizi. Abantu tubakubirize ekintu kimu ate era kyetukubiriza mu nsi muno tewali baddewo wa kibanja nga bw'owulira nti kibanja. Omwami Alex Mukulu yayimba nti nga weewoze bakubanja n'obula obutuuliro. Kasita owulira ekigambo nti banja nga waliwo ekikubanja katugeze enjala bweba ekuluma kujja wange nkusanze wano nga enjala ebadde n'amagezi gakuggwamu kubanga olubuto luba lukola ki lubanja. Kati bw'owulira ekibanja tewandyagadde muntu yenna kubeera ku kibanja kibanja. Naye gavumenti ya President Museveni yegamba ab'ebibanja babeerewo era ataddewo n'akawunti nti abanasasula obusulu singa landlord yeebuzaabuza nannyini ttaka mujja buleeta wano tujja bumuwa. Kankubuulireko ne bwe yali eggomba yakiddamu. Mwami Museveni bwe yagenda ekiruhuula ewuwe omwezi guno myezi ndozanga ebiri emabega yakwata ebyapa 10 ebi n'ebiwa abatuuze abaali ab'ebibanja ne befuuka ba byapa. Ekibuga Mbalala ttaka lya omugabe wa Nkole Balije gavumenti yagenda mu kyaji ky'eggwanga nejjamu sente nebagulira ebyapa ebyo era ettaka nerigula ku Balije. Ekibuga Fort Portal ttaka lya mukama wa Tooro. Ekibuga Hoima ttaka lya mukama wa Bunyoro. Eryo lyonna gavumenti ejja sente mu kyaji ky'eggwanga nga ffe tusinga okuwaayo omusolo mu kyaji ekyo tuwa ebitundu 7.5 ku buli 100 ffe ab'omu Buganda n'erigula ku bannannyini lyo neewaaba ebitundu ebyo ebyapa. Bwe kibanga okukwata ab'ebibanja n'obakolera etteeka nti basaana okubeerawo lwaki ekyo ekikola mu Buganda eri ne bagulira ebyapa. Gwe ekyo tokirabamu bweraba otunula towulira tolaba bw'owunyiriza mu nnyindo zo bw'oti towulira kiwunya bw'olaba omukka tomanya nti awali omukka wateeka okubaawo omuliro. Abeeri ebagulira byapa lwaki mubeerewo nze nagamba nali nnima kasooli ebundi bujjo manya ekyenjojo si bundi bujjo ekyenjojo mu kifo bakiyita ekifo bakiyita nkaaka nga wennima kasooli nima yiika 15 kwennimira naye yiika y'ettaka ebundi bujjo ogipangisa sizoni osasula emitwalo 3 omwaka gye mitwalo 6 ate toli sure nti mwaka ogujja ojja kubaawo. Bw'opangisa sizoni eneemu toba sure nti sizoni eddako okola ki onaabeerawo. Ate era bw'oba omaze omusasula sente za sizoni ozimuwadde wamuwadde emitwalo 3 oli najja nga alina ekyokya yafunye eddiiru tende y'okusapulayinga kasooli mu World Food oba luddawa najja n'amugamba nti nkuwa emitwalo 3.5 bw'oba tonnasimbawo kasooli bakugjawo. Era ogenda okujja okusasula sente zo nti nsasula emitwalo gyangaga olugisasula ku ssaawa 2 ku makya ku ssaawa 5 omutandikirawo ttema ebinnya bya kasooli enkya omulala amwongeramu emitwalo egi n'akugoba nga ate munyankole munne gwe ne bagoba embwa. Kati nannyini ttaka mumuwa mutwalo omwaka wano ewaffe 15,000 ekyenjojo emitwalo ameka. Naye gwe oba kojja Sekanjako ng'oli Buganda ebyo bwe tubyogera n'obiwulira tofunamu akategeera akatono nnyo wadde otutegeera nga tutegeera. Naye omuntu n'akugamba nti eri ewaabali yiika y'ettaka bagipangisa yiika bagipangisa mitwalo 6 omwaka ate nga toli sure nti omwaka ogujja wooli. Ono najja n'agamba nti awane Buganda ojja kubeerawo paka n'ekibanja kyo kisikire n'omwana n'esasula siringi 10. Era ekyo nakyo twetaaga kwasa mitwe gy'abantu leta amajambiya tuteme emitwe gy'abantu bateekemu obwongo obubategeeza nti ekyo si kituufu oba obumanya nti ono akola kino alina ekigendererwa ekirala. Obufuuze buli omu yandibadde n'ettaka. Tuyita mu nnyingo ya 36 y'etteeka ly'ettaka egamba nti ow'ekibanja ne nannyini ttaka basobola okutuula ne bakkaanya. Matiya Sekanjako oba olina ekibanja ku ttaka lyange nga kyayiikeesi kisinga okubeera n'ekyapa nga kyayiika emu gana okubeera n'ekibanja nga kyayiika 5 ku ttaka lyange. Ntuula naawe nenkuwaako n'onsalira n'ompa ekyapa kyange. Mukkaanye mu buntu endagaano muziwandiike muzise mu bannamateeka bajje
ono gundi nezesekanjako tubazo pime kibanja kye kibaddeko yika 5 tukanyiza naye muwa kyapa ko se kyapa tezirimu mututeko yika 2 esatu ze muwadde oba ntute yika 3 muwadde 2 nga za kyapa ziyita wano tulikubye nga bakuwa kasikeeki nga bakateekako ng'olinda bikola ki biddako naye abantu n'obalaba nga bakyekanga bizza nzira ekibanja kyange wano wajjajjange twazikawo jjajja ne jjajja naye amateeka tebagasoma kati ffe abasoma amateeka abo bonna bolabeekanga beriza ku bibanja abantu basoma kyebamanya kugamba oli agamba sebo nkuwa busuulu ate obusuulu si bwa bukake nina bukuweera wenjagalira etteeka lya busuulu ligamba okuwa obusuulu kwatandika 97 naye bwomala emyaka egi nga towadde busuulu yemu ku nsonga esobola okugisaako ekibanja kyo bangi kuboogera ebyo ayogera kati mu 2024 nga n'ekibanja tabuuzangako oba yali akiweeredde gwe yakigulako oba yali akiweeredde obusuulu etteeka ne ligambira awo nti ow'ekibanja bw'onaatundanga ekibanja kyo nga teweebuuzizza ku nannyini ttaka obuguzi obwo buba bufu era n'ekibanja kyo kinaakuvangako ne gw'oguzizza anaabeeranga afiiriddwa naaba nga yaguze ekibanja ku Matiya Sekanjako jjo n'akitunulira nga Matiya Sekanjako yakigula ku Sentamu nga Sentamu yakigula ku Mukiibi naye ng'abo bonna abataano bonna tekuliko n'omu yagenda wa nannyini ttaka naye n'asigala ng'obwongo bukyamulowoozesa nti obuguzi bwe butuufu. Tetujja kubuulira bantu bisingawo abantu bano bajja kumanya nga bafuuse ndiwulya bamugambanga nti ndiwulya ava mu kasooli ndiwulya naga nti ndiwulya agenda okumaliriza gye biggwera nga ndiwulira bamufumbidde mu kasooli naye ab'ebibanja tubabuulidde ebbanga ddene nti abagamba okulemera ku ttaka ly'abantu ye mulabe wamwe ennambeemu ab'ebibanja tebawulira kati bajja kusanga njagala olebe ekyokulabirako bino nebyo mbitera nnyo byogera gavumenti mbadde nkulawo ebyeri gavumenti yagenda apa eyo gobadde nsogo zigoberera nnyo mwakyoli nga ettaka liri ondi kastomale tebalina nabyapa balinawo obuyumba bwabwe nabusiisira gavumenti negamba ab'omwapa nti egenda kuwa emiliyoni 40 nga tefudde ku bunene bwa kibanja kyolina nga tefudde ku property gyolina ku ttaka naye gweoyogera bwogezi nti awo mbadde nnundirawo emiliyoni 40 egenda kuwa ensawo za sementi 40 egenda kuwa n'emino gy'amabaati 40 eyo apa abeyo fetuwa omusolo bwabaayo tebawana musolo ne bagamba nti ezo zikyali ntono wenjogera kati abaapa eyo diri bakyagiganye gavumenti nevayo nejje waffe Buganda negende bukakkata erina bweyagala okuzimba ekisaawe ekyennyonyi z'amagye square miles ziri 10 lukaaga mwana gavumenti yakoze bweti bali abakyoli abawulidde wano yakoze bweti ne bwoba oyina ekyapa kyo ekuwe miliyoni 10 ne bwoba oyina nnyumba naye bawe miliyoni 10 oba oyina kibanja kya eka 10 oba oyina kya eka 2 yegaba miliyoni 11 naye ng'ebukakatawe bagaba miliyoni 10 miliyoni 10 tezigulaawo yiika ya kibanja tezigulaawo awo bagala batuwadde 10 raba babawadde ne notisi baveewo abaapa gweoyogera bwogezi nti ndi omu kubalundira awo nga miliyoni 2 bazikuwa eminemo 20 n'ensawo za sementi 20 eyo bayinza obbiwa wano omuntu w'Ebuganda n'agamba nti nemeddewo so buno butali bwenkanya bukolebwa naye abantu baffe beesuliddeyo gwa naggamba bafunayo ekisajja ne bakituuma erinnya Matiya Sekanjako naye nga kyeri nekitandika okubeerawo nekibaperereza nekibakumamu omuliro namwe nemulaba nannyini ttaka nga ye mulabe wammwe n'ogaana okufuna ettaka n'olemera ku kibanja ky'omuntu kwotalina bwannannyini weewaawo tujja kudda wetunadda ku nsonga y'ettaka manyi ojja tunyonyolera tulina omugotteko oguvudde ku 5 ku 10 bwe nabadde nsoma ku mateeka ga kuzimba bw'oba oyagala bakuwa ekyapa balina kutandika ku 5 ku 10 n'okwapuruvinga pulaani yo erina kubeera ku 5 ku 10 nazimba wajja beerawo oluguudo wonayita ne kati tuli bwe tuki omuliro gukwata wali nga ekimotoka kizza okuzikiza omuliro tekinawe kiyita olw'ensonga pulaani zibuze abasajja baguze 2 ku 6 n'ebirala totumye weesitukidde njankuvuga speed dakika ndowooza kati nga 10 nyingi nnyo 10 nyingi nnyo omusajja wa kamera ali luddawo bwali gwe tofaayo ogenda maaso njankuvuga speed nga tutandika ku bbaluwa Besigye gyawandiika
era kyo tugikuteeka omulundi oguddako anti bwe budde butusigazaawo kati tuleeta endala eyo tujja gikwatako naye omulundi ogujjako leeta ensonga endala banjagadde kutaka tukomaawo kubanga ebbaluwa Besigye gye yawandiika naalibadde ngikusomera nako wano naye kati n'okugiraba sigirina wano oyagala mbijje mumutwe gwange ate Besigye anvunaane nti namwogeza byataayogera ndi musajja munnamateeka gyokoma okumanya gyokoma okuba n'ebibuuzo ebingi era oli bwakuwawabira ng'olinga munnamateeka n'omulamuzi waba akusalira omusango ekibonezo akuwa kyamaanyi okusinga ku kyasekanjakka atamanyi. Kati ebbaluwa tujja gikolawo ekyejja kati tukole kano omugoteko guli gwe mbadde njogerako kakati abantu balina ebintu bibiri byatamanyi. Waliwo etteeka Physical Planning Act. Etteeka eryo lyerifuga ebyokuzimba mu kitundu. Buli wonna wobadde ng'ogenda okuzimba ennyumba ne bwe kaba ka kiosk, etteeka eryo likugamba okugenda ewa pulaana. Bw'oba Nansana municipality, ku municipality waliwo pulaana. Bw'oba mu division y'e Nansana oba ey'e Nabweru, ku division kuliko pulaana. N'ogendayo omugambe nti ku kyalo Maganjo B mu Kakooza sub-zone ninawo ploti yange ngenda kuzimbawo ennyumba yeeno. Kiki ekiteekeddwawo? Ne bakubuulira ekiteekwa okuzimbwawo. Bw'ovaawo nga bakubuulidde ekiteekwa okuzimbwawo nga tonnakuba pulaani, waaligenze mu nnema. Omanyi nnema abantu balowooza mbu efuga ntobazi zokka. National Environment Management Authority efuga butonde bwa nsi bwonna, tuli ku muntu alina poloti ku lukalu, ku lutobazi, buliwa ne ku nnyanja. N'ogenda mu nnema n'ogamba nina poloti yange Kasozi Lugoba, njagala kugizimba, oba wansi mu Nabweru zoni eya Gundi oba Mindi Esaala oba oba Nansana West 2 West 1 awo. Ne bajja ne ba inspectingawo ne balaba ne balyoka bakuwa ne certificate. Bw'omala ofuna certificate seze bini abantu bakulaze ekyokukola n'olyoka ogende wa pulaana wo na bino. Pulaana ono engineer akuba pulaani, architecture akuba pulaani. N'omugamba nti yagendayo yalina 5 ku 10 and above n'owabbira 5 ku 10 asobola ogendayo. Tolina gy'olaga ate ani anakukkiriza. Ploti emanyiddwa mu mateeka eri decimal 11. Decimal 11 ye 50 by 100. Byonna ebikka wansi wa 50 by 100 etteeka teribimanyi. Era bw'oba olinako ennyumba ebyo oli ku birooto byo. Bwe baliba baagadde okukumenya bajja kukumenya ng'ate basinziira mu mateeka. Omanyi abantu bagenda ne beerabira ab'omu Lubigi baali babita byakusaaga naye babyerabirako ng'ennyumba zaabwe bazimenyeewo. Kale abantu abo bakubirize nnyo bwe muba mulina ploti yammwe 3 ku 2 4 ku 5 waakiri mu bugattegatte obupuloti obwo